ekibale nti abavubuka bano yabawaayo kalabo. Bino bibaddewo nga bakulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu bazzeeyo okusaba ensimbi endala ez'okuteeka mu nteekateeka eno ekintu ababaka kye bagaanye. Alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'akasembayo kyazuulibwa nti ensimbi gavumenti zezzeeyiwa bavubuka okwewola beekulaakulanye nnyingi ku zo abazivunaanyizibwako zaabalemu okubanjaayo. Kuno kw'ogatta n'ezo ezaateekebwawo okusitula abakyala. The model that was used for recovering these funds has had challenges, particularly with regard to the Youth Livelihoods Program. Ebiwandiiko biraga nti gavumenti yakayiwa obuwumbi obusoba mu 3 mu nkola yakazibwako erya Youth Livelihood Program, wabula nga mpaawo kirungi kye yali ezifunyemu olw'abavubuka abazifuna okuyitiramu ng'omulongoose. WEP has performed relatively much better at over 60% recoveries, but YLP has performed at only about 25%. Kyokka abakulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu nga be bavunaanyizibwa ku nsimbi zino babuulidde ababaka nti obuvujjirizi obw'omunyoto bwe bubalemesezza okufeefeeta abeewola ensimbi zino okuzizza. The more we invest, like if we invested 20, would be able to collect the over 300 billion that is out there for collection. Ababaka beewuunya obanga ddala bano ne bwe bandibadde n'obuvujjirizi obumala bandisobodde okubanja ensimbi zino ne ziggwayo. Ekyokubanja ensimbi zino bakulabiranga ddala kumala byambulago. Tunulira mu reports zino ebiwandiiko bye tulina wano kuva mu gender, Ministry of Gender, kitulagira ddala ngu kizibu nnyo okufuna ezo sente zonna buwumbi 3 opiwa viewers. Ababaka basabye ensimbi zino gavumenti ekibale nti kaali kalabo eri abavubuka mu ggwanga ezesonyiwe etunulire ekiddako. Tolina ngeri gy'osobola kujja ku bantu bano sente nga tebaateekayo nti security nti maybe walemererwa ojja kutunda kino oba ojjemu sente. So tulaba nti programs nezimu zeetaaga okuba nti gavumenti eddamu ezitunuulira ezirivising erabe engeri gy'esobola ozikolamu obulungi ziyambe abantu. Bino bigenze okutuukawo nga gavumenti ekyagenda mu maaso n'okuwola bannansi mu nkola ya Parish Development Model gye yakanyikamu obuwumbi 4,400. Nga ngenda kuneggulira ery'embalaze omuntu n'aba mulwadde n'akuba ku matu ne mukola patenga eyo ebintu bibiri yeewaliriza najja n'abeerawo ne mumulabako oba waakiri mumukubira essimu n'ayogerako n'abawa ku ddoboozi n'agamba bannange nze ASP badde ndi bubi naye mwebale kunsabira nze ntereera mwebale ekizibu kye nnina kati nsigazaamu kano ne kano ne kano naye mwebale kunsabira. Nabagamba ngenze okugulira lino ly'embalaze. Bino ebintu we twabyogerera oba we twabyogerera ensi yali tebitegeera ng'emanyi tulimba. Kati sawa ya kubitegeera. Mumanyi lwaki Museveni agaana okukolera eggwanga najja n'ababika akatambala mbu agenda bbawe gundi entandikwa nabibabuulira dda byonna. Kati bazze mu palamenti bagamba abavubuka sente bazibalekere. Naye kibuuzo bavubuka ati sente biliyoni 3.3 zibulidde mu bavubuka. Nakugamba nabissa ne mbagamba tudde ku sente ezaffe ze tutegeera kubanga biliyoni tetuzikwatangako. Gundi ffenna abali wano tusobola okubanga ebitundu nga 7.5 ku buli 100 tetulabangako ku biliyoni emu. Kati nze njogera ne bali ab'emitwalo 10 kubanga wali okutteko ku mitwalo 10 egyo gyo gisoboka benjagala okuyogera nabo. Nti Museveni ajja n'agamba nti nno tugenda gaba emitwalo 10. Naye nga yakimanyi sente zino azifulumiza nga za Banyarwanda. Ezo sente zezigula amataka gammwe. Naye olw'okuba tayagala mukitegeere nammwe abateekamu. Kati n'akwatako omutwalo gumu ku mitwalo 10. N'amanya nti nno 12,000 agenda zigaba mu Buganda,
12 agenda zigaba mu Bugishu, 12 agenda zigaba mu Wacholi, 12 agenda zigaba mu Western Uganda, 12 agenda zigaba mu Teso. Nga buli omwamu wako 10,000 okulaga nti nammwe sente ziri mu mmwe. Ng'emitwalo 9 zigenze mu Banyarwanda. Kati bakugezaako bakugamba sente zibuze eza Youth Livelihood biki zibuze tuzireke. Kakati gwolowooza mbwazi balekedde mmwe mulinamu mutwalo mwakwatako 10,000. Emitwalo 9 giri mu Banyarwanda gigula amataka gammwe. Okitegedde? Nakibagamba bwe kyali buli lwaleeta omugigi gw'abamaliriza university abeerayo ne abaana baabwe babera kiri ekiri mu 50 ya master plan abaana babawe 15% ku budget. Kati gwe bw'owulira mbwe ky'ovolaba ezo biliyoni 3.3 ze bagamba ezibuze senga zajja kutereeza nguudo za mu Kampala zalitereezeza kilometers mmeka. Kubanga si mulimu gwa gavumenti kutuwa capital, si mulimu gwa gavumenti kutuwa ntandikwa bwetyo. No, omulimu gwa gavumenti kututereereza makubo, masomero, malwaliro. Kwata sente ezo zongera abasomesa ziteke mu masomero ga gavumenti gatereere. Standard y'essomero etereere. Nze ezange zembadde mpereramu ebeni ne banne empitirivu ennyo zisigale mu nsawo yange. Zisigale mu nsawo yange. Gavumenti bwetyo bweyamba abantu. Naye omanyi lwaki akola bino? Asooka nakukwata obwongo. Iffe twaliko abavubuka tutuuse ku kadde wasikwatanga ku 10 kya gavumenti ate nga emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka gyonna nagimala mu NRM. Uganda ngiwadde emyaka gya bukadde. Bwemba ndi wakuzuukuka ku ssaawa 7. Bwemba ndi wakuva mu buliri ssaawa 8 nzuukuka 6:00 nentandika okukuŋŋaanya buli kitundu kya mubiri nenkikomyawo. Ayibamba n'emyaka egy'obuvubuka gyonna nagiwa NRM saafuna ku Livelihood biki yadde naaka ate nga nawandika proposal ez'enjawulo. We nabeera mu bodaboda nga nvuga bibodaboda ebifu nasala amagezi gonna nempandiika nga nsaba ssente ezo nfune pikipiki bazinyima. Wano kubali wano ne tumala tutawana amasimu tugambe nti eyali azifunyeeko tukubira essimu. Musobola kuba mwenna wano nga tewali yali azifunyeeko. Ebyo Museveni abikola njagala olabe. Kati akakakodyo yakakoze n'abitabula abaana baabwe bazisigaze. Ezo simu muzirina baana baabwe be bazirina. Zezo ze babawola ku byalo. Zeze zimazewo amataka gammwe. Nababuuza Abanyarwanda abajja babundabunda bajja wa ssente ze batuwola. Kubanga naawe bodda mu butawuni bwewammwe, bodda mu busenta bwewammwe, Abanyarwanda abajjanga abazze okukima amazzi, abajjanga bazze ku mobile money, ekizimbe kye yasooka okupangisaako yakigula, n'emmanju n'agulawo, ne busuka kkubo n'agulayo, neno n'agulayo, kati Land Road omukulu nga yakamala mu tawuni awo emyaka 3. Mwenna abaguze yekka yalina mobile money. Omwezi afuna commission wa mmeka aguzeewo awo wonna. We yasooka okupanga akaduuka yagulawo. Eno yagulayo neno n'agulayo. Kati ye bosi wa katawuni ako ke yajjamu ng'akima amazzi. Ye yazijjawa. Sente ze zino. Naye ateekawo contradiction mwene mulemererwa. Kati ye bw'ajjeera asookayo mmwe abataalya ziwera, mmwe abafuna ennusu 10,000 kubanga akwata 2,000 n'aziteeka mu Buganda region. Olwo nga tubalidde ku mitwalo gyaffe giri 10 gye tutegeera ffe ab'obusente obutono aba leve eya wansi.
kuba bwe tunagenda mu buwumbi tetujja bitegeera. N'agamba 2,000 zibuze munna ne mugamba banayo omusajja atwagala azitulekedde. No, sente ziri mu Banyarwanda. Museveni avuluga ebintu, genda olabe ku kusasula abagundi, abantu abayonoonebwa ebyabwe mu mataba g'omu Kampala. Yafulumya lisiti 3 olw'okutabulatabula. KCC newandiika erimu abamafiya. Minister gundi Office of the Prime Minister newandiika mulimu bamafiya. CID newandiika iso ne baleeta ripooti 3 abasuubuzi ba mirundi 3. Ono ayinako simanyi 5, ono ayinako 7, ono ayina 1200. Process nefa. Process nefa. Neno kyekimu kyagikola nti sente zibuze tuzireke. Naye ate nga banoonya endala. 1 banonerako endala ez'oku mbuno bagende babanje. Naye ate kakati ate era zikyafuluma awolera mu PDM, ne mu PDM mufunako ng'omukazi gwe batulaga Joe Owaawa ow'Empigi. Mbu yagula endiga 4, simanyi mbu n'embuzi 3, simanyi mbu n'azimbako ekiyumba, simanyi n'akola ki. Kukakadde okakasa olowooza ffe tetulunda. Embuzi ente egula sente mmeka oba endiga? Ate n'agulako n'ennume. Ennume erinnyira ebeera ya sente mmeka? Ekiyumba kya mmeka? Effaafa limu lya mmeka? Okimanyi nti ekiyumba ekisookerwako awo ekitono ennyo ky'amafaafa nga mmeka? Okimanyi kisobola okukumalako emitwalo 6. Endiga n'embuzi wabigula sente mmeka? Kati ebyo byayagala gwe n'olowooza mbu eza PDM zikola. Waliwo abaabwe bwe bawa PDM nga babawa buwumbi. N'agula eggombolola ne bamuwa emmundu n'ajja n'abasengula mwenna. Oyo gwe baprotectinga. Gwe yafuna buno obusammambiro. Njagala ombuulire miliyoni ekola ki? Buli eyakwata ku miliyoni ya PDM ali kudduka. Ekisooka zikugendako ne mu ngeri gy'otamanyi. Tezina kye zigenda kukola kwongera bizibu mu ssente zo. Okakasa eyo miliyoni eyinza okujja mu bwavu etya? Mbu wagulako embizi. Waliyo abafuna emyogo egya ddala. Kati olumala nga bagamba esente zibuze nti zibalekere, golooza mbu naazirekedde mmwe. Ekizibu kye tulina abayivu b'e Uganda mu palamenti bonna basiru. Ne wabulawo agamba nti no, abantu olw'okuba nabo balowooza bawulira bagamba bwe nnyimira n'enkyogera n'ennemesa ne ŋŋamba nti abantu tetubawa ssente tebajja kumpa kalulu kaddako. Bipolitics biri ebya 5 years, every 5 years. Kati ani Semawunyo Kasibante Moses awunya omutwe enswera zimubeerako bwezi. Yayogera ebigambo nga tugenda mu kalulu nga buli wooyita Kasibante Moses ayogera eggulu n'erikankana n'ogamba banaye eggulu ligenda kukuba ensi eno. Naye oyo Kyagulanyi era ffe tuzze okununula eggwanga lino, era kakati baganda bange bano bannange era bannange awo ne bakuba endulu Kasibante Moses era nze Kasibante Moses bwe twali wano ate ayina obugerogero obwo era kakati wano waliwo Wambwa bwe yabuukira Wango n'akwata Wambwa nasimanyi biki Wango n'adduka Wanfudu kati olwamukuba akalulu kati asirise ali muwalagi
okuva lwe baamukuba akaluta addangayo okuyitako yadde mu ddiiro gambe bannange kati talabika babasaalirwa bonna babuze lubega mukaaku omwana mukaaku kati balinze ani 2 olyoka owulire era kakati kino ekipya kituleese bo buli lunaku bava mu nuupu tuvudde mu nuupu anti bo batandika na nuupu tuvudde mu NUP olwaliro tuze kulangira mu butongole tuvudde mu nuupu gundi yankoledde analysis up top boss Munyagwa yagamba kati atawe byakyagulanyi biwedde mugende mulime biwedde agenze bwati temuddamu kugira ate kati a few moments later nyanze nagamba omanyi nuupu ebadde y'amaanyi naye nuupu yagudde eggulu kasi bannange nuupu omanyi Samuwagiyani bwe yakuba guno omupiira waggulu nuupu bannange etukoze bubi omusajja yeerabira ekibiina kye tebogera ku kibiina kye Nsereko tayogera ku kibiina kye bonna batuukira ku nuupu ate yagwa ate taliiwo twazalibwa kubalumya mitwe nkugambye temugeza ne mukyakyanca nti nno essente za livole simanyi youth livole wudu biki tebaze bawangako era obwo obwammwe obusamambiro bwe babawa mmwe kubeera shield okugadinga abanyarwanda abafuna billions of money ezo eziguza amataka gammwe eyo gye mwetikkira ebintu gye mukakaalukanira waliyo abanyarwanda mmwe gye mukakaalukanira waliyo abanyarwanda bakakaalukana ebyo bo sente bazijjawa era bw'aba ali mu kikuubo ye ali mu kikuubo okubawola sente yazijjawa ali mu owino kubawola sente ali mu katale awo embale kubawola sente nti abawa akakaddigo yajja n'obukadde bwe abawa 5 akawungeezi n'abayitamu omuddiza 6 oba 5 olunaku lumu 5 mwena ku midaala mwena mwakozeseza zize kitegeeza akatale kake bo bazijjawa zeze za livole youth livole wudu biki kati gwe buli lwogendayo oba oyongera bano maani kyovola ba parliament egamba tuzibalekere fe tugamba temutuwa sente zammwe mukole enguudo mukole amasomero naye bo banaakola ebyo bo bajja kuba tebajja kufuna sente kuba tebamanyi kukola okitegedde bw'akola enguudo ffe tujja ofuna sente bw'atereeza amasomero ffe tujja ofuna sente kuba ffe bakozi ziri bwe zisigala mu nsawo zaffe bo baba bafiirwa kyebava tebakola bino tubayambeko okubasabiriza batuweeyo amagumba bo bali emiwula